Breaking news ava mu ggwanga erya Russia. Video ezo z'olabaawo za ddwaliro nga lino eddwaliro lisangibwa mu ggwanga erya Russia. Bagamba omuliro guli mu kwaka ku ddwaliro lino eno ku myaliriro egya waggulu era nga lisangibwamu ekitundu kye bayita Ekaterinburg mu ggwanga erya Russia. Nga lino emergency services bagamba emergency services zimaze okubanga zituuka ku scene okubanga ba investigating kiki ekivuddeko omuliro, kiki ekyagutandise era lwaki gwase ku ddwaliro. Temuwanguwa ku papa kino kyakabeerawo, so tugenda kuba bagenda kunoonyereza then batutubuulire kiki. Temwanguwa kugamba Ukraine oba bano nedda. Aba Russia bo bennyini tebannaba na kuvaayo na definitive answer era tewannabaawo ba terrorism group yonna eyagambye nti fa bakikoze. Naye nga bino byonna bigenza okubeerawo nga G20, a group of 20 countries nga basinziira ku economy yaabwe okubanga zeegattira obunene bwa economy zaabwe okubanga beegatta mu kana ke bayita G20, group of 20 countries ez'amaanyi mu economy okubanga ziri mu ggwanga erya Brazil nga bakulembeze batandise okubanga batuuka nga bw'olaba mu kavidiyo ako okubanga bateesa ya economic development issues ezikwatagana ku mawanga gaabwe n'engeri gye basobola okubanga bagakulaakulanyamu. So tujja kuba tulaba ebivaayo. Of course foreign minister Sergey Lavrov ow'eggwanga ly'e Russia yamaze dda okubanga atuuka ne delegation ye. Tulabye ne Xi Jinping ow'eggwanga erya China amaze okubanga atuuka. So katugira tulaba nga we tulinda update ebinaaba bivudde mu kunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko lino eddwaliro okubanga likwata omuliro.